bwe bayitamu naye olw'okuba bo balimu ak'obuntu akuleka n'atakusiba okategedde. That very painful is the people for the doing. Okitegedde n'abalala bwe bayitamu, so temutwegulumirizaako mbw ate simanyi erinnya lyange tebalyogerako. Va ku nsi ogende mu ggulu, ate nayo mu ggulu abali mu ggulu baboogerako, ze malayika, enjo Gabudyero, baani bonna ba Katonda tuboogerako, okategedde. Naye era mu kumwewala omwogerako olw'okubeera talina nnyo kye tumufunako, nti okumwogerako tulina kye tufunamu. Ffe twasazeewo abanga King Shiba yamulumya omutwe, kati King Shiba katumukubemu embaga. Ayenga ngogumiriza nyaawo King Shiba twali tuludde omulaba nga tubali tumanyidde ku anti King Shiba era nakyala y'omwoyo baateekawo embeera ey'amaanyi, tandika omugamba oli eyo obonaabona bakubonyaabonya bakubba, n'avaawo n'agenda ku n'addayo ku kasasiro ku kkubo. Ate abaamugamba nga nti obonaabona teri yavaayo genda muyamba. Kati nentuuka ne nga kammuleke abeereyo ayige naye ensi abeereeyo, okategeera. Kakati we nalabye ne ŋŋamba ekitegeeza abantu bano baabalanga n'okubala ndowooza nteeke Mukomela ng'oggyeko ekyoggaana okulya, ayagala nveewo Shiba afe. Kakati nze njagala kubagamba ekkanzu y'ongolole, ekkanzu muzigolole muziggyeeyo, tezibanga ebiyenje byazigira, muzigololeko bulungi, muziyooyoote bulungi, ab'emishanana abaaki. Kati akaana ako tusooke tukakubemu embaga, kambale gawuni y'obugole nga mukazi tali eyo ye tayambalangako yadde akateeteeyi ka bbaaside nga gwayita omulalu atategeera masiikini. Kati masiikini kakole atali mulalu bye batamukolangako, oba kategedde ttaano. Ate nno bya ddala omanyize ekizibu kyange engeri kenywamu ku buyaga, bwe njogera ebintu byange abantu bagamba jeno, ate nno nkikuddiramu nkugambye ebya ojogera we nabagamba nti King Shiba agenda kulinnya ennyonyi, naye buli omu yawakana yagamba Mukunja enjaga ye mukubye byayogera tabitegeera, naye nali mbitegeeza ttaano. Era King Shiba alina, waliwo muganda we bamuyita pasita, bamuyita Luboyera, yali yagenda n'amugjayo ng'ali naye, yazzeeko ne Mukomela eyo. Yazze naye ng'embeera ebatwalaganya. King Shiba yatuuse mu Mukomela, bwe banjijja eyo mulabako lwampadde kahaaga n'angamba naye bebi mpaayo ekyebiri nga ndi bubi. Ne ngamba ate nze ali mu Mukomela ttaano, ate empaali ebweru ne waba ali ku kasasiro ttaano. Kale ennaku nenkwatamu ng'omuntu. So kaakati mu mbeera eyo oli tetugenda kuddamu mulumba, tetugenda kuddamu kola ki naye kw'okulya tetujja kulya yadde twasibiddwa, kuba okulya tekuba kwa mpaka, okategedde. Kaakati okulya ebintu byange ate era mujje nammwe mulye mubindekere mbyeso. Akatale keke nkya tugenda shootinga video ya luyimba lwaffe, tuli mu kkubo tujja ne music omulala yenna tukyagenda mu maaso okuhasolinga. Njagala owunzika nga neetondera. King Shiba mu olwo luyimba tali mu lwange nzeka, naluyimba nzeka. Waliwo ennyimba ze twayimbanga ne Shiba, endala naziyimbanga omu, naye alina ezo ze yayimbanga omu. Nze nina ebboba Bayibuli gy'olina weeziri awo, then endala tubeesibeko twadiba. Tugenda shootingira ku Ganjani Ame ku kitebe kyaffe Makindya. Obukozi tujja kukako nawali ku kitebe, waliwo wansi awo wansi nabisaalu awo, nawo tugenda yisizaawo awo tugishootinge tugiwe abantu baginyumirwe. Bane njagala okubasibula abalungi na buli gwe nali nsobeza, kale jjukirayo ekirungi kye nali nkoze onsonyiwe. Nsaba ekisonyiwo baganda bange, yenna gwe nali nnumiza. Neezudde kankole bye munsuubiramu, sigenda kuddamu kuba disappointmentinga, kuba bwe baba abantu ab'amaanyi bwe batyo baavuddeyo okunnwanirira, kitegeeza nze mwennyini nabadde sinnategeera ki kyendi. Mama Fina yagamba singa atuuka ku Mande nga temunnamutta ngenda vuga emmotoka njijaawo.
mumbulire kyakola Mukomela sagala nga tayagala byagamba mbu oli alina abanene kati abanene kabasibe muntu mufiirako okitegeera kati abo bonna abantu abanjiriddewo mu birimba kubanga nabadde nfudde nandifudde sitegedde nti bano bonna abantu babadde okitegeera so netonda okuyimba nti agenda mu maaso era baagala okumpagirako bivulu byonna n'embeera eyo enamba yange y'essimu eri 0755 32 65 55 ne ku WhatsApp kweri enzo Mukunja atasera mu abamanyi naye nti nakolamu kakabuli bali bankubira essimu neŋŋaano Ngenda kati tutuukayo abakulu bamuyita atuula atandika obibanyonyola nga wavuddemu olubuto nga wayise weeks 2 n'ekitundu batunuulira eyavuddemu olubuto batunuulira naga bameka abakukuba abavubuka 14 bankwata abalala bankubena taliiko yadde akakoloboze ku mubiri kati abasirikale ne bamugamba naye omanyi supiidi esuuse ogenda tukoze ensobi ekituufu oyagala ki yogera bwogezi kyoyagala kiggwe n'agamba njagala $7,000,000 ne bamubuuza zaaki anti olubuto lwange omwana wange bamugjeemu ate olololo bambi n'abasirikale ne bategeera tiyadde Mukunja yakola waliwo ensobi Mukunja yabambira nga yes yali nsobi naye ate kino kisusse Mukomela amala ibanga nako 5 twagala otangazeemuko ne Munnayuganda ali mu nsi ez'enjawulo mbeera ki eri mu eyo naddala nga bakututte mu bintu ebyekisiru embeera eribeera Mukomela ekisokera ddala taanu wange atanagendako Mukomela weerinde nnyo obutaligendamu ke kasooka bw'otuuka eri mu kutwala oluusi biba byangumuko naye bw'otuuka eri bikalubamu oli ayinza n'omusongamu obusonzi bwoti nogaggwe nsobola okukuba n'agenda n'akuloopa taanu bw'otuuka eri byongera okukyukamu okategedde enkwata obukosi gye bakwatamu abantu ng'oggyeko ebyange enkwata gye bankuttemu kuba eyange bajja ne tiyagaasi mundu 8 mmotoka 4 flying squad naye nga mu kugenda bitera oba ebyangu ku bantu abalala naye bw'omala okuyingira entaputa y'amateeka ekyukamuuko okategeera so kati buli omu weerinde nnyo nnyo obutagendayo eri twebaka ku seminti tweyambira wano yewali toyireti botifini bwe tuliiramu emmere busula wano nga ku kinyaawo kati womala okola wano emikolo kataapu kali awo tekaliiko nakirankani kisumulula okagizisa njala bwo kalina olina olwala engeri gy'olufikisi nga n'okagira ne kata amazzi wekata amazzi ne gayiikayo era agayiika eyo geegooza n'ebintu mwe tuliira teba amazzi ga kunywa ago gennyini agayiika mu kinnya ku ttooyi g'olina okunywa ennyonta weeba ekuluma okategedde Mukomela akawunga kaayo 5 lwakuba nti kakati fera eyo yembeera gye tubaddengamu eva kakati ekirala kyembambaga nti lwaki mulina okwerinda ebyamakomera abantu bawaayiriza ebyaddala ate abantu baagala obugagga obw'amangu okategeera ffe Mukomela mwe twabadde twafunye ekisiraani ne twasangamu omusezi by the way ffe twasanga mwali ng'era bba abalimu baamugumira saawa ziba 9 ogw'ekiro ye ng'agugumuka mumuwulira ku luggi waggulu genda ozuukuka ba RP bazuukuka omukwataga banemundeke ngende enkole obudde bwayise eddaka ngende enkole empi zivuga ddayo weebage omuntu akanula eriiso 5 kati nze yakulira eyo ebukunja ebyo ebintu mbimanyi mundu omu bakozesa emirimu tebakozesa nze natuukayo Mukomela nga bonna ba5 baana ba ghetto abalala bakinga eriyo n'abasajja bakinvinvi abazeeyi nga bo byakoma bali eyo endongo n'etandika twayimba nno Ebyadala 5 anti woyimba nga we batamatira ng'osiika capati
Chapati kuba mpi ku seminti okuba empi ku seminti nga zibwatuka n'abali eri bagakuba mpaka twagala be walese wakabawulire nti oli sekanda chapati kategeera nenze mukama mulungi ate byo saabikolako ogwange banga bugambi bayisaamu ndongo tuyimbire mwerere ne tukuba endongo ate era ekyangumya we natuukayo nensanga nga n'abaliyo baana b'abantu neŋŋamba lwaki neeraliikirira nnyo nga nabo baana b'abantu so kati eyatusiba yali ayagala bugagga era ndowooza bamuwadde sente ze $3 million. Then wabaamu nga w'obimanyi we bakusiba oba oli wa wano Uganda okimanyi ofulumayo bitegeera ebibaawo buli omu yamanyi omunayuganda yamanyi wakiyita naye era obimanyi sijja bigenda munyo in details naye nga obimanyi just ensobi ffe gye twakolamu oba oliawo tebyandituuse kuleeta tiya gasi n'amaanyi ago gonna naye waliwo omukulu eyankubira owa poliisi alabika w'amaanyi nno ddala mukyala munyankole bw'ati kati yankubira essimu n'aŋŋamba Mukunja nkwetagako ku poliisi wano konze ate wagwana n'aŋŋamba omuwala gwe bayita yambulira erinnya lyo eyatusiba omumanyi ne mugamba mumanyi n'aŋŋamba jangu ku poliisi era kati we nabigattagattamu kale namaze ne mwetondera okugaana kuba nali saamanya nti w'amaanyi nnyo neera n'afande naye era naye yali akozeemu ensobi kati ttaanu gwe woba ondaba wano osobola kumpita ku poliisi n'enjija kale siri wa kitalo nnyo naye ttaanu tuve kale era afande namugambye afande kati wejjeeko amayinja ove mu kitiibwa ky'obusirikale obeere muzadde ddala nga gwe maama wange gwanzaala gwe wontunulira bwoti nsobola okwereeta ku poliisi mugabayo emmere okategeera so oluvannyuma n'ayungula ababi ne bajja ne batutwala naye twebaza Katonda twavuddeyo kati ofunze mwetadde n'omuwala kati mwetadde tewakyali abanja munne omuwala yali anoonya bugagga yabufunye kubeera we twali twakava bwe tuti ewuwe we twagendayo we twakolamu ensasaggaawo yakolerawo vidiyo n'agamba kati gwe Mukunja ngenda kugaggawalamu what is it for the mean abantu batuyiikirizanga mu nsi ng'anoonya omukoleko akantu katono afune entandikwa okategedde just ku poliisi bwe babadde batuta abasirikale baŋŋambye Mukunja weezuule waliwo abantu b'otalina kwanukula waliwo abantu b'otalina kuddamu ffeno tukulabira mu kintu kirala si bonna tuuse eri nga bamayinja babeera eri bandaba gwe nga bamayinja babeera eri nga bo bangi wano singa nze wenneejuwa n'otegeera ky'oli jjukira nze nabadde ngeno wenneenywera ebiyaga byange n'enkuba ebidongo byange nze seereegana nsi nga neddirayo ku Ganjani Army embeera eno erina kye yakuyigiriza nayize bingi nnyo ttaanu era kati ndi kitonde kirala nnyo tusuubireyo omuntu omulala ndi muntu mulala nnyo kati natunudde kuba abasajja bambuliridde omanyi omuntu okubulirira nga ate era bye bambuliridde ne Mama Fina bye yayogedde ne Spice Dana bye yayogedde bonna babiŋŋambye nanga Mukunja waliwo abantu b'otalina kuddamu ttaanu kubanga omusajja afande nga ayambadde n'amayinja ziccepe yaŋŋambye Mukunja olowooza abantu bali bameka ku social media okwo ne mugamba abo bangi ddala nagalo olowooza lwaki omuntu alondawo vuma ggwe kyogamba ggwe mukyamu ennyo oba akuvuma ye mutuukirivu ennyo oba ye mu famire ye mu kika kye ye muli abatuukirivu lwaki tavuma abo naŋŋamba aba akuvuma olw'okuba alina kyabala alina kyalaba akulaba onaatera we giba miyembe nga tonnajengeza akulaba nga gigenda kwengera ne baŋŋamba ddayo mu mirembe temuddamu kumulumba temumukuba temumuvuma ekyomuyisa mukamwa baasukkiriddemu kafande ttaanu mwagala muyita Katonda nga ne Katonda naye abaana bamujevuna mubadde kinamu yaani gwe batayisa mukamwa naawe ne Katonda tumuyisa mukamwa tugambe ye tatayogera ku mannya g'abantu let me for the telling you ttaanu abantu abavuma abantu ate mwe ne babavuma ne munyiiga nnyo